Kizibu omwana okuzaalibwa ng'omutwe gwe mutereevu bulungi. Kino omusawo omukugu mu nsonga z'abaana mu ddwaliro ly'abakyala e Mulago, Hajara Kalinache, agamba kya bulijjo era nga tekirina kweraliikiriza bazadde. Katonda yakitonda bw'atyo nti omwana alina okutuka okuzaalibwa nga omutwe tegunnakula bulungi. Lwaki? Nti afune engeri gya negotiatinga ng'afuluma. Kati amagumba ne gajja gazaalibwa ng'omwana oyo amagumba tegannakula bulungi. Amagumba g'omutwe agaba gakuze obulungi ga feesi yokka, naye ne wansi ku base naye akawompo kafuluma nga tekannakula bulungi. Kino kiva ku nsonga ez'enjawulo naddala ekikula ky'omukyala singa abeera nga mufunda. Omukyala wabanga amagumba mafunda mukko obanga omwana omutwe gwe munene mukko, during negotiation pressure eyo ereetera amagumba ago okola ki? Okuzimba mukko. Kati abazadde bwe balaba emitwe nga gikyamye bangi obongo babeera kunyiga baana bano okugitereeza naddala mu kyogero. Kino omusawo akiwakanya. Tetukkiriza kunyiga mutwe gwa mwana, tekikkirizibwa era tetulikikkiriza. Kiringa bulabe ekiplastika nti kyenyize tekyetaaga gwe nagukwatako yadde kubajjukira amagumba gano gafulumye nga tegannakula. Oba onyiga oba tonyiga, amagumba gano galina okula gatuuke gabeere fully ossified. Bwe gaba gagenda okuguma gennyini gafoominga sheepu y'omutwe. Ono agamba okunyiga omutwe gw'omwana tewali kyanjawulo ky'oyinza kugukyusaako. Sheepu y'omutwe eba mu jiini. Tekiri mbu gwe ogushepinze ne weeyagala mbu nagushepinze, nedda. Omwana baba bamuzaala ng'omutwe gugenda kubeera bwe gutyo. N'omanya nti omwana ono omutwe guno gufaanana gwa taata we, guno gufaanana gwa maama we. Singa onyiga omwana ono omutwe osobola okumuleetera obuzibu. Gamba ng'okukosa emisuwa gy'omutwe gwe. Omutwe guli fragile nnyo nti amagumba gali kumpi ne brain kuba tegannakula bulungi. So wonyiga oyinza okudamejinga obwongo oba okwabisa obusiwa n'oleeta ate obuzibu obunene. Kino era kisobola ddala okukyankalanya entegeera y'omwana wamu n'enkula y'obwongo. Kyova olaba nga ffe abazaalisa tugamba omwana waba takaabiddeewo nwana nnyo ndabe ng'omwana alina okukaaba. Omwana wakaaba bwe papa brain efuna oxygen buli part netandika okukola ki? Okwakitinga. Kati ate brain eri kwakitinga ate gwe oli mujinyiga. Kati jjukira obwongo bwo buli wakati, kati kana akawube tekannakula bulungi. Kati gwe buli bwonyiga kitegeeza nti pressure egenda ddala ku brain. Era osobola n'okuleetera omwana ono obulwadde obw'enjawulo. You can end up damaging the brain oba okurapturinga obusiwa. Omwana n'aviiramu okufuna epilepsy, ez'endwadde ez'okwesikasika ezo. Yes, ensimbu. Omwana oluusi n'afuna n'abikaminga garbage nga tasobola nga ayiika endusu. Kyokka waliwo emitwe egizaalibwa ng'obukyamu bwagyo buyitiridde. Naddala singa liba ng'eggumba liseeseetuse oba okumenyeka, omusawo agamba baliko engeri gye basobola okugutereezaamu. Nkugambye amagumba ga face go gabeera fully ossified. N'ogenda genda okulaba nga waliwo depression. Olabira ddala nga waliwo ekiseemu bwe kiti. Bwe tumutwala mu x-ray n'eraga ki? Nti eggumba limenyese, kati awo ne taking action. It's just bagiteka, it is like a bandage. Bateka ku mutwe gwa mwana. Kino omusawo agamba kisobola okuva ku ngeri omukyala gy'azaddemu. Eriyo omwana n'agaanya ddala okufuluma ne tukozesa ebyuma omufulumya. Ne tukozesa vacuum omufulumya. Omwana ayinza okuba accidentally in doing so eggumba ne likola ki? Ne lifuna fracture. Kati gwafaayo ku kikula ky'omutwe gw'omwana wo, omusawo agamba nti waliwo by'oyinza okukola mu ngeri etasobola kumukosa. Omwana waffe tumukyusa every after 2 hours. Omwana we yeebakira ku sayidi eno, genda omukyuse. Awo oba okoze bulungi nnyo. Naye wano w'okyusa nga bukyusa bw'oti. You're just directing this baby okugira ki omubiri gubeere proportional. Kyanjawulo n'okunyiga, you're not exerting pressure. Bulijjo abantu bangi bakola ebintu olw'obutamanya ne bafundikira nga bakosezza abaana baabwe. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.